mbabuuza ko buli omu gyasinzidde okubeera nga ate agoberera abeera Fahad Pro-UG omuweereza wamwe era nga beerawo nnyo okubeera nga tembanoonyeza amawulire nga bagatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bwe ggwanga yonna gwali eyo vidiyo bw'oba ng'ogira bikyinza okubeera nga ate onkolera kiri kimu kyokka kyokka kyakubeera nga ate vidiyo onterako ekigalo likinga sharingirako abalala wansi comment section always ebeera open oba na comment yo tekigana kubeera nga togisola ne tubeera nga of course atuuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso watali kumala budde ndowooza kambeera nga tetandika n'amawulire ag'omwami amanyikiddwa nga SB4 sako ne mukyala we amanyikiddwa nga Annie Taylor byalinga byakusaaga Annie Taylor SB4 beekyaye Annie Taylor biki era nnaku lwa Valentine omukyala Annie Taylor yasobola okubeera nga ate yeeyagaliza oba yeewishingira Valentine ye nga ye ate ye SB4 yasobola okubeera nga ate ajaguza ne mukyala we olunaku luno olwa Valentine nga bwazze nga akikola emyaka egiwedde omwaka oguwedde SB4 yavaayo n'abeera nga ate akolera Annie Taylor surprise kusanyuka TV era Annie Taylor n'abeera nga ate akaaba maziga mayitirivu nnyo wabula olunaku olwaleero oba olunaku lwa Valentine we lwatuukidde nga ekyamazima buli omu ali bibyo munnaye tubadde tukyali awo omukyala Annie Taylor ate mulooza teyatwanjulidde akalenzi yatwanjulidde akalenzi era nga akalenzi kano wemba nkeetegereza kayinza okuba mu myaka nga 23 24 myaka 21 munnaye ke yayingizawo akapya era munnaye yavuddeyo n'agenda ku mikutu gye egya social media n'atutegeeza n'agamba nti can't wait okubeera nga ate munnaye atwanjulira omwami we ono aliwo omupya yoyo n'ogwolengera mu bifaananyi era ng'olina eddembe okubeera nga ate obaako ky'omwogerako awo wansi mu comment section ng'olaba ki akaana kano ndabanga akato abaana nno munnaye we yatadde post eyo kye baamukoze bannaye Annie Taylor yakiguddeko abamu ku bo batandise okubeera nga tebagamba ati akaana kano akalike kasome kaana kato nnyo tekasobola kubeera nga ate akakwasaganya ebintu bya Annie Taylor ate wuuyo Naalongo mulamba ebigambo byadde bingi nnyo era ndowooza mu maaso awo nja kubeera nga ate mbayitiramu ku comments mpolampola musobola okubeera nga ate mwewulirako biki ebyagenze mu maaso side ezeeyo munnaye tubadde tukyali awo Annie Taylor nga amaze okubeera nga ate atwanjulira akaana ke no munnange omukulu SB4 naye n'abaako ebyama byasobola okubeera nga ate ayasa era nga abadde alina ekifo kyalimu alina ebigambo byasobola okubeera nga ate akuzanyira mbikuletedde era nga nabyo ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo tuula kaalira nakutegeeza video likinga sharingirako abalala teko mutongole subscribinga ka notification bell kokone kuba akadaako kajja kubeera nga tekakuyambako lwena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna notification out kakati akagudde side ezeno agegano kamere nga tinteekawo ensonga zino kumona mawulire amalala mangi nyo temuvaawo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Siluse ozukuse kulya ddaako ddoboozi nga liri fresh. Kati kulabeko ku kyampani eddoboozi terisaako kuba taba fresh. Aja titeekako kamera nkuweereza vidiyo Saalongo alina okukulabako. Kale kantekeko light. Tekeko. Saalongo bulijjo olina eddoboozi bwerityo. Oleka gonde. Enkya Naalongo agenda okeera ayombe. Ffe tuba tusaaga Naalongo. Tusaaga. Agerageraga kati bisajja mmwe abateeka abasajja baffe ku live. Muninda kusanyuka nzija. Mwana ono storage. Anzija. Birungi nkata. Okyayambala. Wedewe basi. Ani akuzukusizza oyo. Nobadde mbulirinya n'ebiso. Aja tiyanguwa Saalongo amanyi okuwa amangu okulinda talina kulinda Saalongo. Sebo Saalongo alina teeke. Mbuli alina teeke yekka. Ono materani. Alina teeke ey'abakakkamu. Obadde ogamba otya? Eryo eddoboozi lyange. Omwana ndowooza oba agenze kudduka kugula ring light. Oba yambala. Baasi. Akutereddeko akakaaya Saalongo leero luno. Saalongo omuli wa mukisa. Manyi nti ono mwana afaanana erinnya lye. Awe. Birungi. Buli kimu ekimuliko kirungi. Labale kusiima Saalongo.
Oli bulungi. Ndi bulungi. Oli mu mbejja ng'oyogera bulungi. Yogera nga bambejja. Tewali Oba oliko Oluganda n'Abagereka. ndi mu mbejja. Oli mu nkulaba. Wali ludda wa? Najeeba. Wali ludda wa nga mboyaana n'omukwano? Naye kati kenzize egaba ekimu kigenda kutereera. Mazima. Nemanyi nti nkulabeko nemmera n'olutiko. Simanyi oba ndiko ki. Olina amaanyi g'okozesa waagalemu magiki ndowooza. Sirina maanyi gonna. Oli Najeera. Newadde webase. Bruno kiki. Sarongo Tugenda mu kisibo tukoze tutyo n'osiiba. Ngenda Kuva mu kisiibo teri kwogerezeganya. Kituufu. Bazina. Kati olujja lwewamwe lunene nnyo lunanjaba ebintu bye tusobola okuleeta ku mukolo. Panda. Nensi nansonyiwa obusonyi naye tugenda kutunayo emikolo. Ogenda kuddamu okola emikolo. Ogenda kuddamu okola emikolo Saalongo. Maama neera tabagamba omuntu gwe baakutuma omuzudde ku live ya Champanya. Wingire naawo. Kamayano okunya kutuzi ebbugumu linkutte. Hajat. Kyagana gali kodinga nfudde nze obufumbo bwange obadde buwangadde ku media. Naye okimanyi oli wakabi esi bifo. Webale kusiima. Omanyi lwaki oli wakabi? Mbadde simanyi. Abantu abasinga bajja ne beemuulamuula naye ate gwe mwana ozze n'otulagako nti omuntu osobola okubeera ffe buli muntu yenna ne bwabeera mufumo ne babeera kyabeerako ne sayidi y'okusaaga. Kituufu. So oli wakabi. N'omukyala aba akimanyi nti kuba kusaagasaagamu. Oba naye Naalongo tatunyiigira. Tasobola kunyiiga naawe. Naye ate gwe mwe bagamba musobola okufumba ne bakazi banno naye waliwo era kkala z'onyiigira kati banyiigira ebirungi. Wanje? Waliwo kkala z'onyiigira kati birungi basobola okunyiigira. Simanyi. Ate Naalongo nno omuyimbi ayinza notuwa ofa. Okitegeera? Nasibulabangako ng'ayimba. naye nga gwe okimanyi nti oli mukazi wa kabi nnyo okwogeza Saalongo bw'otyo. W'amaanyi gwe. What's your type of a man? Musajja ki gw'oyagala? Ng'atya Katonda. Nga he's a giver. Tolinayo gw'olinayo kati? Tolinaye? Kati nno olonze ekyapa mu mannya go. Tolinayo gw'olinayo kati? Tolinaye? Kati nno olonze ekyapa mu mannya go. Omanyi okulonda ekyapa mu mannya go nga n'ennyumba eri ku gundi eri ku wall plate. Naye esibifo tolibisira. Ebigira ebitiriza. Anaasiramukira eyo. Nkulekera ani? Naasiramukira eyo. Kale nze nafolowinze dda. Bruno kiki? nga muli serious.
Bruno chichi. We bale ku followinga. Bruno nawe na followers ne tan. Negwe. Nze sina buzibu genda maaso. Panda. Tebo. Nina mukwano gwange. Yagamba nti Bruno yaweebwa mukisa mu bakazi bonna. Bruno. Ajati. Kakati tuyinza okuba nga tuli wano nga ne Tasha afolowinzeemu Bruno. Aja tukubuuzizaako. Waliwo gwe nkuleetedde Ssaalongo mulabye n'akabina akanene kansabe Allah asiime ajjeko wano. Abo tebabeera serious. Yamaze najja kiwedde. Katonda wange. Tusooke naani Ssaalongo weerondereko tusooke naani? Nsooke mbuuze kwani? Salawo gwe tuli gwe ubuuza gwe tulekako. Baby Prose, how are you? Aga ntegedde ogenaalondako ki heavy. Nga mumanyi ono mwana ayinza okuba mwana wa ssenga wange. Prose tekako vidiyo Ssaalongo akubuzeeko. Ketukulabeko ku kyampani eddoboozi terisobola kuba kutaba fresh. Ajati tekako kamera nkuweereza vidiyo Ssaalongo alina okukulabako. Kale kantekeko light. Tekako. Ssaalongo bulijjo olina eddoboozi bwe lityo. Oleka gunde. Enkya Naalongo agenda okeera ayombe. Tetuba tusaaga Naalongo. Tusaaga. Ageragera kati bisajja mmwe abantu abateeka abasajja baffe ku live. Muninda kusanyuka nzija. Mwana ono storage. Anzija. Birungi nkataji. Okyayambala. Wede we basi. Ani akuzukusiza oyo. No, mbadde mbuliri nga n'ebiso. Ajati yanguwa Ssaalongo amanyi okuwa amangu okulinda talina kulinda Ssaalongo. Sebo Ssaalongo alina teeke. Mbuli alina teeke yekka. Ono materani. Alina teeke ey'abakakkamu. Obadde ogamba otya? Iri eddoboozi lyange. Mwana ndowooza oba agenze kudduka kugula ring light. Oba yambala. Bas. Akutereddeko akakaaya Ssaalongo leero luno. Ssaalongo muli wa mukisa. Omanyi nti ono omwana afaanana erinnya lye. Awe. Birungi. Buli kimu ekimuliko kirungi. Oli bulungi. Oli mumbejja ng'oyogera bulungi. Yogera nga bambejja. Oba oliko Oluganda n'Abagereka. Oli mumbejja. Nkulaba. Wali ludda wa? Wali ludda wa nga mboyaana n'omukwano? Kati kenzize. Mazima. Namanyi nti nkulabeko n'emmera n'olutiko. Simanyi oba ndiko ki. Olina amaanyi g'okozesa waagalemu magiki ndowooza. Sirina amaanyi gonna. Oli najjeera. Newadde we basi. Bruno chichi. Ssaalongo amaanyi gampedde. Skiru z'okozesa ojjayo mizayiro ziri sizirabanga kuzasemba kukozesebwa mu lutalo lwa Japan n'Amerika. Nawe nkomaawo. Naye omukazi bomu gyegyewe bagiyita atomic bomb. Ajati. Ssaalongo mutolere ku kasalaamu. Toyinza kwambala booto n'otamutolera ku salaama Ssaalongo. Naye guno omwaka mbadde sinaba kumwala mulungi nga Tasha.
ebya ddala. Alhamdulillah. Salongo gamba faza dai maza dai. Daba bana abaana bagamba 360. Tubaswaza mu tugibawo. 360. Ate nagibawe. No, club okisembu. Yamuka tunavya ati mashallah. Just kubaswaza. Maye bayepanga nnyo. Mukama. Olabe omwana omulabi ati saizi yo yennyini Salongo. Buli kimu kimakinga n'omubiri gwe. Kanda. Sebo. Waliwo kyoyogera? Mukamage fulo iyo ffe twagikuwadde. Ate tubeba kufuna ko mwana ye mombe sengo yiye soso kubanga yayinako gundi akakaya ibisebo. Ate Mukera simanyo banalonga asigaza omusajja. Ne bana ate nalonga jidwa mu nsonga zino. Kuno jamu nalongo mujje mujaze. Nalongo mujje mu nsonga zino. Tumujjemu tusigale eno wanene ajja kunyiga si kirungi. Nalongo wama tusonyiwe katusigale eno. We Salongo. Omwana ono soko gwe musajja omusiraamu toli musiraamu. Siri musiraamu. Pozi ngana yana mpowa baketa kuwowa kutola nika. Kutola shahada. Tugenda mu kisibo tukoze tukyo nosiiba. Ngira kuba mu kisibo teri kugerezeganya. Kituufu. Kati olujjale wamwe tunene nnyo lunanja ebintu bitusobola kuleta ku mukolo. Panda. Nensi nansonyiwa obusonyi naye tugenda kutwenayo emikolo. Ogenda kuddamu okola emikolo. Ogenda kuddamu okola emikolo Salongo. Mama nera tabagamba omuntu gwe bakutuma omuzudde ku live ya champanya. Olwingire naawo. Kamayino kuja kutuzi ebugu mulinkute. Hajati. Kyagana gali coding afudde nzo bufumbo bwange. Obadde buwangadde ku media. Nayo kimanyi oli wakabi esi bifo. Wewe kusiima. Omanyi lwaki oli wakabi? Mbadde simanyi. Abantu abasinga bajja ne beemuulamuula naye ate gwe mwana ozze n'otulagako nti omuntu osokubeera ffe buli muntu yenna ne bwabeera mufumo ne babeera kyabeerako ne sayidi y'okusaaga. Kituufu. N'omukyala aba akimanyi tukuba kusaagasaagamu. Naye Nalongo tatunyingira. Tasobola kunyiga naawe. Naye ate gwe mwe bagamba musobola okufumba ne bakazi banno naye waliwo era kkala zonyiigira kati banyiigira ebirungi. Wanje? Waliwo kkala zonyiigira kati birungi basobola okunyiigira. Simanyi. Ate Nalongo nno muyimbi ayinza notuwa ofa. Okitegeera? Nasibulabangako ng'ayimba. naye nga gwe okimanyi nti oli mukazi wa kabi nnyo okwogeza Salongo bw'otyo. W'amaanyi gwe. What's your type of a man? Musajja ki gw'oyagala? Ng'atya Katonda. Nga he's a giver. Tolinayo gw'olinayo kati? Tolinaye? Kati nno olonze ekyapa mu mannya go. Omanyi okulonda ekyapa mu mannya go nga n'ennyumba eri ku gundi eri ku wall plate. Anaasiramukira eyo. Nkulekera ani? Naasiramukira eyo. Bruno Chichi.
nga muli serious. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.